twafuna bassenga ab'ebikyupuli atalina bw'ayita muwala wadde mukozi wa ssente mu kifo ky'omuyingizaamu empisa ennungi ebinaamuyamba ebinaamukulaakulanya kubanga ali ku kyeyo taliddamu nakulabagana naye n'amuyigirizaamu bukaba nabagamba dde obukaba tebina kye bugasa. If it is about good sex, it is everywhere, but character is not everywhere. Nchidemu, if it is about good sex, you can't actually have good sex than a prostitute. They are anointed to do so by their master. So it's not about good sex, it's about the character of a person. If the character is unbearable, sex is nothing, it's nonsense. So never senga bateekeddwa okubanga bwe baba balwaizinga abawala odda mu ngatonoga naye ono nandibadde mwagaliza mwannyinaze bw'obanga tosobola muwa mwannyoko nga tena kyajja muzimba then oli mufeere ne muwalawo. So fair judgment mu bulamu bwa buli muntu wandibadde odda mu bigere by'oyo gw'oyagala akuwa ekyoyagala okuwa olabe gwe wandibadde oyagala abakozi oyagala mutamiivu, the do's and the don'ts.